kati buli kicho oyagala kati oyagala Katonda yabava yagambe mbu talina kye yakola kubanga naye ali frustrated ne mukyala waali n'ebirala so okuwuliriza sides tubebenkanya. We are in a modernized society where people listen and understand. So ekibanga kyabawo nga waliwo allegations nga abantu balinze baziclearing. I think Sandra's statement was very clear and we can move on to another thing. Bubanga kiboyina eri maama ghetto kubayo omuko akabongereyo Dine Uncle Peter gonna kuba twogera bingi nnyo okugeza bingi ebiri mu industry, that's the music, ebivulu ba Nigeria tugatteko ne Mayanja family. Uncle PJ baleko kale bambi naije baleko wenjogala ku Mayanja family oseka Mayanja family abantu bajagala bajogerako kasola abantu nga boogera ku kintu manya kirina amakulu. Okay. Yes. So Mayanja family amakulu manyi. Yes. So ketutandikire wano ku nyegenyege. You're part of twalabye ba performers bawera almost 12 and you one of them. Yes. First of all, I want to thank Nyege Nyege, Talent Africa, never sponsors Vonna, and Ginger as well, Itanda Falls, for where did it together? I want to thank Nyege Nyege Festival. I want to thank the sponsors, Talent Africa, Itanda Falls, Ginger. We're coming. Omanya abantu bangi bajja, so many festivals come to Uganda. Never valuing Ugandan music. So for us to be a part of this says a lot. It earns a lot of respect. So Nyege Nyege, we love you and we are ready to give you the best of Ugandan music among others from different countries, and we welcome them as well. Yes. Kino kitegeeza ki okubanga ogenda kubera ku Nyege Nyege 4 days straight nga tuli Jinja? Kwagamba kyamaanyi nnyo kubanga music tuyina mungi nnyo. So Nyege Nyege genda etuwadde obudde obumalira ddala okulaba nga tu-exhibitinga the best of what we are as artists kolwo. Kitegeeza kingi kubanga bafaani bange twalinda Nyege Nyege yaddako ne tuganja kubeera kweddako eyo ne tulinda ebbanga ddene. So it is amazing tekomyewo Katonda agisobosezza. Kitegeeza kingi mujje celebrating Ugandan music, mujje tuconnecting. Kitegeeza emirimu emirungi tegisobola kuzibirwa kkubo. Tukoze emirimu emirungi abantu ne basiima. So we are on big stages, man. Welcome to Nyege Nyege Festival 2022 Itanda Falls, 15th to 8 naku ziringa oba mmeka? 19th. Yes, of September. Let's party. Yeah, man. Okay. Awo nga tuvuddewo ekivulu kyaffe kiriwa ennaku ebbiri eza festival ze watusuubiza Palaso tetunazirabako. Kijja nange nali njagala kibeerewo sooner than later, naye nenfuna ebintu ebimu nga byajja Katonda yabigeze. Tupanga ne Katonda apanga. Nafuna obuzibu n'okugulu kwange okugenze nga kuwona kati era shows twaziddamu bubi nnyo. So n'olw'ensonga eyo date zijja kujja, naye cricket over twagenda okuddamu okwagala ogibookinga ngeri booked out for this year. So expect me next year. I'll be announcing the date. Music atavunda nange wendi. So just be patient. I thank all my fans and apologize to you mwenna badde balinze. I also wish it could happen on time, but ngezezaako byonna physiotherapy buli kimu, and finally the final blow was the venue is no longer available this year. So let's anticipate next year and I'll still be here to give you the best of me. Let me say, what if venue yali weeri ngo mwaka guno twandikikoze? Well, kati mpuliranga mponye bw'omunyongeramu emyezi 2 nandikikoze singa venue ebaddewo. Nenze ngendera nnyo ku ntegeka za Katonda, nsagala nnyo kulwana na plan za Katonda. So plan za Katonda zindaze. Kampe bayimbi bannange omukisa nabo date ndaba bazipakidde bulala. Basoke katulinayo Fik Fameka ku 26 August Hotel Africana. Tulina Juliana wano naye atuuse nerabidde ku Serena ku Friday no. Tulina B2C Soldier batuuse, tulina Winnie Nwaji, tulina Eddie Kenzo Festival, tulina Levikson. Nalingenda kuteekaawo actually mu January mu plan zange. Nene mbako omuyimbi omuganda wange era ategese January. Yes. Nangamba tuli ba Luganda. We have enough room. The year has 365 days. We can share. So nensalawo nze nzire mabega ate Spice Queen nawe nga bwobimanyi ne nga Queen katambula agende mu maaso. So date yange nja kubanji bagamba anytime soon wendi ate ne music omulala akyajja. Njagala tuke ko date kwegamba nga bomu ebaluse katukyagipika katongere mu fire. Ngo tugenda ko mu Nigeria.
every artist kati nga Fiki yavayo n'agamba Abanigeria bayitiridde mugenda kutwaliramu sente zange ntuuka okukola show nga abantu sente zange zonna baazibawa. What's this about Abanigeria kubanga we had a month and every weekend nga tulinako Nigeria performing in Uganda? Nze ndowooza let's be realistic and fair. Ekintu bwe kiba kiina ensi enkolagana teba ya one side emu. Enkolagana ziba za mirundi emeka ebiri. Yes. So maybe nze ndowooza Abaganda baffe abo okujja it is not the problem kuba bayimba bulungi n'abantu babaagala. But our system should regulate. Okitegeera. Regulation maybe bafuneyo maybe a certain percentage oba tax gye babaggyako ng'egenda oba mu bukiiko obukulira abayimbi oba kale example gye nnyinza okuwa basobola okukola ekyo ne tumanya nti buli lwe bajja there is construction oba basobola oteekawo etteeka kati abo Baganda baffe barichinga tufa mu Afrobeats basobola oteekawo etteeka ne bagaba buli mu Nigeria ajja wano alina okukolayo oluyimba n'omuyimbi we Uganda ne video yenna ye gwalonze as a must so that when tumanya nti nabo tugenda kufuna export yeyo with time different so enkolagana neba ngeri productive naye kati essaawa enkolagana yeekubidde ate n'olaba abantu nga bacomplaininga kuba na Uganda mbw abayimbi bongeze ebbeeyi ate kati ne basponsa baffe bennyini mwenna abo abali eyo bwe tukonkona ku nzigi zammwe muzigulewo nga bwe mugulirawo aba Nigeria mukopere ku nyegenyege mukopere ku telecommunication sponsoring a live wire MTN mukopere ku MTN nze MTN eyo giraba it's my telecommunication company ne line yange kweri njagala nnyo era mbadde nabe emyaka mingi sikonkonanga ku nzigi zaabwe ne bakola ki ne bagaana so nze company ngezo nzi celebrating nnyo ng'omuna Uganda so mukopere ku ekyo let's love each other naye nga kyenyiza obbagamba bonna n'aba enemies ba Ugandan music abali mu kikola okulwana nga tebakikola mu mutima mulungi nammwe temujja kusobola amaanyi ga Katonda mangi ate naffe tuli talented temulina gye mugenda tulaza so mwanguye process eno tukwatagane kyova mulaba mutegeka ebyo ebisawo by'aba Nigeria ne bisala abantu ne batajja kuba temwogera n'ebisala olw'okuba abantu baagala local content so let's work with the artists together bayimbi bannaffe bajja maybe wafunewo regulations ne basponsor tetuyinza nalinda government kikola n'aba promoter mwenyini we should work with those artists when they come they should value our industry because they come to enjoy our industry so let's find a fair trade of how we can work together. PALLASO, why is it Boba finds it so much easier to tap in our industry? I think ffe Uganda we really here until waliwo mu Uganda agezo performing in Nigeria kirwawo nnyo it's once in a while. I think ekyo kipendingira ddala kuva mu history era olaba bafela ku tebakola bulungi okusinga bafiire rutaya so we can't blame our own generation ensi yaffe ne bw'ozitunulira mu nkulaakulana era eri mabega tuba nga tugenda comparing ebintu tujja comparinga n'ensi kitegera ne bw'aba mugaggawa wanaasinga era bw'omugeza eri si yaba asinga so tetuyinza kugamba nnyo industry it's the whole dynamics in general nti bali ng'ensi baatuliko mu maasoko naye talent is talent kubanga talent babateekaawo ne bagamba mu dduka ogenda okulaba akibuwa abalese kakati mwe mutatwe fair playground yakudduka ffe ne mututeekako obulippo omuyimbi najja ne mutandika n'okulooza nti omuyimbi omunigeria omu nga si w'amaanyi nnyo musobola omutegeka obumu n'akuba ekisaawe era mugenda maliriza nga nammwe temuli basanyufu so I think the big solution is working together bagamba if you can't win them join them bw'oba omuntu alina kyakusingako mwegatteko ofune ky'omuyigirako kubanga bw'obeera n'emikwano egiri wansi bwe tosobola kulaakulana so mufube mulabe nga wabaawo omukwano ogw'ekika eky'enjawulo wakati w'abo abantu abajja mu industry kuba yo yaffe bwe bajja okugyeyagaliramu wabe nga waliwo fair balance eri abayimbi abana-Uganda. Tugendeko mu Wuma Sindi yazzeeko ku ntebe mwana mwali eggulu gwe ne group yo nga mugenze kulwanirira abayimbi okulonda ne baagala bakuteekawo Sahanga yeesimbyewo twageze okulaba nga bagambye akakiiko akabaddeko akakadde era ne bagamba bwe basanga Sahanga yeeyita president wa Wuma Migo is it industry mugitwala wa PALLASO eyo si ye industry obwo bukiiko bwa industry ne industry esinga obwo bukiiko obunene industry is talent baby industry
olaba industry yaffe yeekuzizza nga na government tegiriiko nakine finding a way. Industry is natural. Characteristics of a living thing is it does grow, and our industry is growing. So with or without those components, our industry is growing. But is it fair for kugamba nti akakika kaddeko nga temunnaba kwetereza kulonda? Omanye ebintu ebyo abikoze akirizibwa okukola naye kyakola ki kyayagala. Nze simanyi bukiiko bwabwe babutambuza naye kyenyinza okugamba bagenda tuukawo time gye weetaaga communicatinga n'abantu tusabe nti banaakuwuliriza kubanga okuwuliriza kw'abantu kuva n'okutwala ebintu ng'ebiri serious kuva okuwa obukulembeze bw'ekintu ekitiibwa. So kansubire nze ndi muyimbi omu sobola kwogerera abalala ne kansubire bayimbi bannange bajja kiwa ekitiibwa bakyembracing ate kansubire kinavaamu ekirungi. Naye ate ggwe nkyakuba ndongo eyo gye nkyaliko ennyo. Tewali kitiibwa kyogenda kuwaawo? Nze by'obwerere mbyagadde mu nsimbi yaayanidde sifunyeko n'ekimu. So nze ndi muntu amanyi okwekolerera wabanga aliwo ekintu kyonna ekizze oba emirimu gyabwe gye gijja obbaweesa ekitiibwa. Kasita babanga emirimu mirungi ate lwaki tuba tetubawa kitiibwa? Teri atawa mulimu mulungi kitiibwa. So kati kyonna ekigenda mu maaso ffe tugenda kutuula bweru tutunuulire emirimu gitambula gitya bwe giba mirungi tugyembracing. Mayanja family temuva mu mawulire? Anti mune Mayanja family kati nammwe amawulire tugabatundira era temugatujjaamu kubanga buli lwe mutussaamu gatunda ge mazima. Sokooleke instance ebaddewo Pallaso, you one of the people gwembadde nsuubira eyali asobola okuvaayoko n'ayogera obadde a little bit silent. That's the Weasel and Sandra Teta incidents. Omanyi omusiraamu amaganda agamba asirise teyejjusa. Omusiraamu n'agamba olumu okwogera obatika amazzi mu kamwa n'okola ki n'osirika. Ebigambo by'oyogedde tebisobola kuli. Nze mpuliriza ebintu ebyo nga ebibadde byewuuba. There is so many allegations, there is so many. Omanyi edda baatukubanga akama mu class. Omwana asooka n'akakuba munne mugenda otuuka class gy'ekoma nga akama kakyuse. So kati ebintu bino nze nabiwulirako okuva ku source. Nabiwulira okuva eri mukyala waffe Sandra Teta, sister wange. Nankubira ekiro by the way nalina mutuwa ne simukwasa ne mukubira the next morning nangamba nde nkomawe waka ne numbibwa abagundi ababbi oba nagwa ne ku accident emotoka yagitomeza ndoza mu kufijitinga. Gaye oli bulungi nengezaako ne ngendako ewaka mulabeko nga taliyo yali ku agenzo ba mu ddwaliro. I don't remember exactly. So nange ne ngenda miki mirimu gyange. Next thing you know nendaba ebifaananyi ku social media. Next thing you know Sandra tannayogera, allegations zitandika zibaawo. So nze mu ngeri eyo nze nvumirirwa ekikola ky'abasajja bakuba abakazi. I'm against domestic violence 100%. Ekyo tekyenakuzibwa bulungi nayigirizibwa bulungi. Naye ate nkivumirira kuba kikolwa kya kivve. Naye ate ffenna bwe tuba situla emigugu egy'ekivvo gitikka abalala. Olumu tumanye story entuufu. Ogenda okutikka munno omugugu nga ddala olugoye lumutuuka alwambala. Kuba abantu abamu babonyebonye bakoze amannya. So kati for example Sandra yavuddeyo oluvannyuma n'agamba yes victim. Tebamukubangako n'asaba n'abalowooza nti bamuyamba bave mu issue za family ye. So kati singa nange napakuka okwogera singa nze omukwabo baakola ki? Bagamba. So n'olw'ensonga eyo nze ngamba abantu mwetegereze twegendereze nnyo ebintu bye twogera nga tetubi analyzinze. Nze ye problem gye ndabye mu kintu kino abantu bangi boogedde ne basala n'omusango era singa Weasel yali atambula oba ne mukubye n'amayinja abamu bandikisaze. Naye nze ndabye situations nyingi ng'eyange nze nnyini. South Africa ne bagana nakola stunt ng'eya radio yali mu koma mu ddwaliro naga yeekoza shooting a video. So sometimes abayimbi banguwa nnyo tujajinga naye nze kyeŋŋamba kati olaba olumu oyinza n'okulowooza oyamba ng'okola damage. For example ayina abantu abamu be yakowodde n'abagamba bambi kyemukola tekinnyamba actually kindestroyinga. Yes. So nze ne maliriza nga ngamba obubaka obusinga abantu tuyige okutandika okugumiikiriza ensonga tugyekeneenye buki bulungi kuba oyinza okukosa omulala mu ngeri enkyamu. So what do you have to say about mukyala wammwe? That's Daniella team. Abalemeddeko aleeta kino na kiri. Buli avaayo n'ayogerako nga wa family yammwe akuba ku mutwe gwe yasembyeyo okukuba yabadde Humphrey.
era nawe bw'onooyogera baaba simanyi nti oba owona. Nze njogera mazima, nze kyendowooza yali asobola okukwata essimu n'akubira kwani ku Weasel kuba ffe otulaba ffe yadde Chameleone muganda waffe naye ate tuli batabani be tukulidde mu maka ge. Oyo omukyala omulaba oyo maama waffe ate yes n'omukwano mungi n'ekitiibwa kingi. Kati nze ng'omuntu kyenyinza omugamba engeri opinion ye mu famire yaffe nkulu nnyo era bw'ayogera tusirika ffena ne tuliza maama ng'akola ki ng'ayogera ate n'eri abalala bebweru b'ennyumba opinion ye bw'agi airinga naye ezitowa kubanga oyo maama waffe. So nze maama waffe kye nandimugambye kye yalikoze yali asobola okontaktinga mutabani we oba muganda we oba okusooka okontaktinga sister we Sandra munda nga famire kuba access yakola ki agiyina. Ekirala ffe tuli basajja baganda ebyomunju tebitottolwa okitegeera bino bya munju ffenna tulina ebyomunju bingi byetusobola okuddaawo n'otottola okuviira ddala kuba ffe tukuze ffenna twemanyi naye era tubaddeyo kubanga tebitottolwa. Ekyokusatu kati mu mbeera eyo nsaba agifunemu ekyokuyiga olw'ensonga kati omuntu gw'abadde awolereza avuddeyo amugambye si victim. Okitegeera yes I don't support anybody being a victim to injustices naye oli bw'avaayo n'agamba nze siri mulwadde ate gwe n'olemerako omukuba empiso ne bakebera ne results ne zidda ne bagamba omusajja si mulwadde nonga naye era twandimukubye empiso kiba si kya bwenkanya. So nze kyekyo kyokka kye ŋŋamba tukwatagane nga family and some things are better off communicated within. PALLASO, my last question. Situation eno yonna nga tugiwumbawumba Weasel yali booked ku that's ku comedy store ne bamuboycotting era ne muhanji n'amala nga amugye ku listing nga n'ekifaananyi kizze wansi. Kiteekawa Weasel nga omuyimbi munnayuganda bwe baba batandise omuboycotting? Nze ndowooza avvuunuse bingi era bingi byayiseemu si kyekizibu ekisinga obunene wabula nze ndowooza kati abakola ekikolwa ekyo bonna baswadde oluvannyuma lw'omukyala yennyini okuvaayo ne yeeyogerera kuba teri asinga mukyala akola ki kweyogerera era yenna eyakola ekintu ekyo okuteekawo embeera nze ndowooza wandigijjeewo kubanga bw'okosa ate ne gw'olwanirira naye omukosezaamu kati awo ekigendererwa mba sikola ki sikiraba. So I think maybe muhanji ategeke comedy store endala. So I don't know. No, sigezesa. Weasel omukwano mwagala gumulaga nga afudde. You know, like bamu appreciating and naddala embeera ng'eyo kati buli kiki oyagala kati oyagala Katonda yabaavaayo agambe mbu talina kye yakola kubanga naye ali frustrated ne mukyala we ali n'ebirala you know. So olina okuwuliriza sides tube benkanya. We are in a modernized society where people listen and understand. So ekibanga kyabawo nga waliwo allegations nga bantu balinze baziclearing. I think Sandra's statement was very clear and we can move on to another thing. Bw'obanga kiba olina eri maama ghetto kuba y'omuku akabongereeyo